Kati 2 nja kuba ndi ntya bannaye. Bali nnyo bali ddala. First and foremost saba okwebaza buli munnamawulire n'omulundi ogwokubiri. Bali nnyo bali ddala okusobola okutambula naffe okubira ddala katikati gye tuvudde ne twetooloola mpaka ate wano Kololo mwe tugenda okuba ekkolera show. Ensonga lwaki tutambudde okuva Kololo okutuuka wano, it's because wano we tugenda okuba nga tukolera omukolo gwaffe ogwa Edikenzo Festival esookedde ddala mu history kubanga omuyimbi holding a festival. Kino ekifo kye tugenda okukolera mu Sheeno buli omu kyamanyidde ddala ekya Kololo Air Strip. Mwebale nnyo mwebale ddala okuba ne musobodde okutambula naffe ne mutakoowa ne mutagivinga era ne musigala nga mukyali naffe. Mwebale nnyo mwebale ddala. So ladies and gentlemen, on Air Strip we tugenda okukolera show. Nsaba munnyambeko okumpitira abantu kubanga muli baganda bange ndi munnammwe. Lugendo luno tulutambudde babiri, amawulire ge ga making okuntuusa wano ge gategeezezza abantu Edikenzo yani ate era ge gankuzizza. So mbadde nsaba neera munnyambeko olugendo luno kuba lupya teri yali akikoze nasoose okukola festival. So gye ndowooza nti egenda ku uniting abayimbi ffenna n'abawagizi baffe na buli muntu yenna kubanga yeshe egenda okubaako etagenda sosola muyimbi yenna. Buli muyimbi yenna oba entertainer yenna agenda funa akakisa okuyimba ku Sheeno kuba egenda tandika mu budde bukyali. Nga bwe nabagambye tuli katikati nti Sheeno tujja tutandika n'abantu bonna abanaabaawo baba 2 oba 3 ne show yakutandika kumakya okitegeera. So tugenda tutandika. Nsaba obuyambi bwa bannamawulire mwenna nga bwe musobodde okunnyamba ne mubeerawo gye tuvudde mpaka wano. Nsaba obuyambi bwange bassebo ne bannyabo wano we tugenda okukolera kya kifo ekiyitibwa Air Strip Kololo. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala. Eddie, before you go, why festival this time now? Will you do a concert so call the best of Edikenzo by this time now so no festival? Why? Yeah, njagadde ne challenging nkole ekintu ekiri better nga nzoomu ng'omuyimbi. Njagadde neeterewo challenge nti nsobola okukola ekintu ekiri extraordinary tuleme kukola bintu byebimu buli mwaka. Ekyokubiri natunuulidde nti kigenda kuvaamu okuyamba abantu ab'enjawulo, kigenda kunyamba okuddiza community, kigenda kunyamba okunitinga n'abayimbi bonna, kigenda kunyamba okubeera celebrated nga kyali mulamu kasifudde, ate kigenda kusetingawo peesi nti era waliyo omuntu omulala ajja okujja akola ekisingawo. So bwe tuba tetutandise teri kitukolera. Ekyokubiri bayimbi bangi abazze mu Uganda kuno nga bava amawanga g'Ebulaaya nga babawadde ssente nnyingi ng'ekizzi nga bajja ne bayimbira wano show ne bagenda. Naye abayimbi bawano babadde batyawo balowooza ekifo kinene which is endowooza nti tusobola okukola ki naffe okukolawo ssente ne tuzisanga zaffe bennyini nga tezisobodde kuba nga zifuluma eggwanga. Mulimu ebintu bingi byengenda okukola. Ekyokubiri abantu bange bembetambula mu ghetto nze n'omuntu wa ghetto era mbeerayo nnyo ez'enjawulo ne bakugamba mwana olinnya nnyo ennyonyi naye naffe tulirinnya ku nnyonyi oba okitegeera. Ekintu ekyo kiba kinnumiriza kuba njagala abantu bange nabo bafuneku experiences ez'enjawulo. So nafunye ennyonyi zigenda wano kyekifo kyokka ekisobola opakingibwa amanyi kisobola agenda n'abooli okitegeera kuba kiri kisaawe bakizimba wano naye wano esobola oggwawo neyimuka ate tulina ennyonyi 2 ezigenda okuba nga zisitula abantu ne beetooloola Kampala ne zibaza bala ne balinnya bala ne balinnya. Njagala kusanyusa abantu bange, njagala kuwa abantu bange essuubi abo be navaamu ate era njagala kuteekawo challenge
mubona nti ne challenging nabo basobola okukola show obutuufu nabaki ziba successful. Eddie, abantu abasinga most of the time batandika kirala n'okumaliza kirala. You started now. Is it a one-off or is it gonna be an annual event? Nze njagala kikola nkikola buli mwaka nti ne bwe ndiba nfudde osanga bannamawulire balyekolamu omulimu babayimbi ne bagamba tugiteeka Edikens Festival kubanga nze no show sigikoze kutunuulira nze kabula nze n'abayimbi abalala. Olwaleero senga Moze Radio yali alina abantu abasobola okukola ekintu bwekiti famire yandibadde iki so nze ndowooza tusobola okukola ebintu nga bino nebisobola okuyamba communities ez'enjawulo. Tugenda gaba zibooda, tugenda gaba zikuuka, tugenda gaba school fees, tugenda kubanga tucelebratinga mu ngeri emu tugenda kusanyuka lunaku lwa kusanyuka ninaku z'omwezi 28 Maachi lunaku lwa kusanyuka nga tucelebrating obulamu bw'Edikens wajje music ne wamutuusiza na byonna bye ntuuseko nga bulungi kubashe eziringa zino zikoze nnyo bwe wa Uganda zikola Kenzo waliwo abantu kye batategedde nti obagambye ennyonyi wenziri banasasula bajja